bw'abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku luguudo Katongo mu Kampala ewali ekitebe ky'ekiwayi ky'ekibiina ki Forum for Democratic Change. Akulira ekiwayi kino Haji Salongo Erias Lukwago asoose kwogera ku kusoomoozebwa ekibiina kyabwe kwe kyafuna omwaka oguwedde ekyakiviirako okweyabuluzaamu ebiwayi, n'ategeeza nti bino byonna birina okukomekkerezebwa mu kiseera nga FDC yeetegekera okuweza emyaka 2 mu nsiike y'ebyobufuzi. Kitwenyamizza nnyo nti omwaka ogwo tuguyiseemu nga ssemateeka w'ekibiina n'ekitiibwa kye kyabadde nakyo alinnyiridwa nnyo. Twenyamira nnyo okuba nti omwaka ogwo tuguyiseemu ng'ebigendererwa by'ekibiina biriiriddwamu olukwe, nga bannakibiina baliiriddwamu olukwe, nga bammemba abaakiyiira omusaayi gwabwe bemmanyi obulungi, sijja kumenya wano mannya ononooli, nga bonna bali mu ntaana eyo beekyusa bagamba kiki ne kigenda mu maaso mu kibiina, nga bammemba abakyali abalamu babatadde mu mbeera ey'okusoberwa, abamu bakubiddwa basibiddwa n'ebiwundu bakyabirina olw'okulwanirira ekibiina kyabwe. Lukwago era alambuludde ku nteekateeka z'ekibiina omwaka guno omuli okutalaaga eggwanga nga bakutandikira Jjinja ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno kw'ossa okutuuza Ttabamiruka mu mwezi ogwokusatu n'enteekateeka endala. Notisi ya Delegates Conference yafuluma dda, National Chairman n'agiteekako omukono nga ssemateeka w'ekibiina bw'alagira mu Article ya 28 n'eya 23, era Delegates Conference yakutuula ng'ennaku z'omwezi 19. Tukola buli kyetaagisa kyonna. Lukwago asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire luno n'asambajja ebitandise okuwulirwa nti ekibiina ki FDC kyakulembera kiteekateeka okwegatta ku NUP mu butongole, n'agamba nti wasobola okubeerawo enkolagana ku nsonga z'oludda oluvuganya so si kugatta bibiina bino. Beba abateekawo ebiboozibozi nti abo aba FDC baagala kutunda kibiina mu bibiina ebirala. In fact bagambye NUP anaakugoba ku nswa agamba toli omulalu. Ffe tugamba tuteekeddwa okukwatagana ne bannaffe bwe tunyigirizibwa mu ggwanga n'abalina agenda ey'okununula eggwanga lino. Naye ate tekitegeeza nti tusaanyaawo ekibiina kya FDC. Njagala okubakakasa nga nze acting president nga nkyali mu ttebe y'ekibiina kyammwe nja kusitiikinga ku kiri mu ssemateeka w'ekibiina kino. Muno temuliimu kikawaayiro konna kagamba nti kwata ekibiina okitunde ewalala oba okigabira omulala. Ku nteekateeka y'olukuŋŋaana lwa NUP olwengedde, Lukwago ategeezezza ng'ensimbi y'omuwi w'omusolo bw'etokomokedde obwemage olw'ezimu ku nguudo ezayisibwa obutakolebwa, era nga bangi ne ku bannansi banyigiriziddwa nnyo kyokka nga tewali nnyo ssuubi lya kuganyulwa mu nteekateeka eno. Naye kyennyamiza tusigaze ennaku ntono, naye ne bw'obuuza omuntu ku street wali nti NUP kyeki, ayinza ogamba oba baasalako ku linnya Namugerwa. Eggwanga likamiddwa, baakutte obumbi n'obulumbi bw'ensimbi ne babuwa Sudiiri, n'agenda n'ateekawo emunyonyo ekintu eggwanga nga lifuniramu wa. Ono bw'ati awanjagidde abakulembeze okuva mu mawanga amalala abagenda okwetaba mu lukuŋŋaana luno lwa NUP okutambulira ku mpagi enkulu ez'omukago guno nga bayamba eggwanga okubukaza enkola ya dimokirasiya, enfuga y'amateeka n'ebirala okuyamba Uganda okutuuka ku nkyukakyuka mu bukulembeze. Doreen Nakajiri ne Dennis Ntege, BBS Telefina, Gambuuze.